Juzi naziko mwana wange bakwanze shogera bingi naye mutuleke ate bwe mbate mutwagala okwatwogera mazima ngo bagamba nga bansimira nange wali kumpi we naziko wange kwakati bwe bituuse byafa nfe oba nga nsiina ssente ndi mwavu nnyo tetulina kyetuyiza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola lwaki oyo atutte ssente za Uganda zonna kakati ayogera bwe twali tukuteekamu walina ssente njagala kubuuza Pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina ssente kalwaki mukulembeza ssente nakutukangakanga okutugamba kwe kufa nti mujja tubba amasasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiki kyemugenda okukola enough is enough waliwo ekintu ekituuka ne kikoma nawe noga nti katulongoose ate omuzungu agamba better late than what than never oyinza okubeera leeti naye ebintu nogenda n'obirongoosa ennyonyi ng'egudde n'ekwata omuliro byonna ebisigalira libeera vvu ewatali kwawula nti lino erya golodi ly'eryabo ababadde batudde mu first class lino evvu erya feeza ly'eryabo ababadde batudde mu business class lino eriringa erivudde mu nku ezifumba ly'eryabo ababadde batudde mu economy akaseera ng'ennyonyi etabuse egenda kweyirindiggula ennume y'ekigo okuviira ddala ku mugoba waayo mu cockpit omusaabaze omubbeedo atambulira mu first class ali yaddeyaddeko atambulira mu business class nange omuwejjera ataliikaayo sira atambulira mu economy tekuli abeera safe on board kavuna ennyonyi eyo yeeyirindiggula wansi ennume y'ekigo nga teyambiddwa tekuli abeera safe okusinziira ku kifo w'abeera atudde kakati ebiseera ebisinga bakadde baffe bano mu ggwanga lino eriri mu kukka wansi mu nnyanga bayinza okulowooza ebiseera ebisinga nti bo bali safe olw'okuba baliraanye abagaba sefute naye ennyumba esobola okutta omuzimbi ate kyangu nnyo okutta poota oba omuweereza w'omusenyu ku sayiti so nabwekito sisitiimu eno eya Uganda erina abantu beetutte abaagireeta n'ogireeta ababadde ab'enkizo gyeri gwe ki ekikulowoozesa nti olw'okuba yeerowooza nti egaba sefute g'oli sefu olw'okuba ogisemberedde eggwanga eriri mu kugwa tewabeera waali seefu mu ddyo wanki ekimbe kinaaba kitwala oyo atali seefu gw'olowooza nti tali seefu weesanga wakati kizingiddemu naawe alowooza nti ali seefu so ebiseera ebisinga ennyumba kasubi bw'ekwata omuliro eya muliraanwa kikuvunaanyizibwako nnyo okunoonya amazzi ogifukirire wadde nga gw'osula mu yabbaati kubanga you never know n'amabaati ago gaaweesebwa mu muliro kitegeeza nti omuliro gasaanyaawo kiri layisi ebitagambika sooka okutuusa okusaasira kwange eri bakadde baffe ababiri Right Honorable Margaret Zigwa Captain Francis Babu taata waffe nti nga bitala ebya muganda waffe Cedric Babu eyafa omwezi ogw'omukaaga nga gutandika mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ku ddwaliro lya Aga Khan tusaba Omukama Katonda abagumye abatunywereze era abatusibire ebimyu binywererwa nsonga siwali okufa asobola kweteeka mu bigere byammwe ekintu ekyo ekyabatuukako ndowooza omuzadde kyakyasinza okutya olaba omulyango ogwo gwe mwatunulamu abazadde gwe bakyasinza okutya okutunulamu era omuzadde amaze okutunulako mu mulyango ogwo oba tokyalina kyomukanga nakyo gwe ate waali ebuuzizza nti Captain Francis Babu bino yakabiraba abadde nga abiraba either ng'alowooza bali banne oba si kyo ng'akyatya okubyogerako naye mu kaseera kano
takyayina kyatya ate era yategedde banne n'abatali banne okuva omwana we lwe yafudde. Nabwe kityo tubasaasira era nga tusaba Omukama Katonda abatugumize n'omwoyo gw'omugenzi aguwe ekiwummula eky'emirembe era tagulwisaayo mu purgatory. Mukadde wange Captain Francis Babu, manyi ensonga lwaki ozze okwogera kubanga wasaba ku buyambi bw'omwana wo. Mu boolowooza baali banne ate nga naawe baali banno. Sente ne zigaana okukuweebwa kyokka ate abaakumma ssente ne bakola emirimu mingi bannange mu kuzza omubiri, mu kusasula kampani enziisi, eri mu kyalo okuziika, nabo bennyini okubeerawo mu buntu lwa nsonga nti n'abamu ku bo twali tulowooza nti babateekateeka kubeera nga bakabaka, anti tewaliyo kifaananyi kya nnyinimu ng'aziika kubanga yitaziika. Era nali sirabangawo ku mukolo gwefaananyirizaako guti oba gwa nnaku oba gwakusabira ki nga muhoozi oyo agwetabyeko. Era gwegwo omukolo gwe nasooka okulaba nga muhoozi agwetabyeko n'awa ne speech okulaga nti ono abadde munene nga ng'ekibadde kigatta muhoozi ne Cedric kibadde kinene. Lwaki yamumma ssente oba lwaki Museveni yamma mukulu Babu ssente okusobola okujjanjaba omwana we? Nga tulaba zaakozesezza okusobola okumuziika zibadde nnyingi nnyo okusinga ezaali mujjanjabye. Ne nzijukira Obote we yagamba nti eggudu Muganda is a dead one. Manyi bangi balowooza nti Obote yali agamba nti Omuganda yoyo afudde omulungi, nti Omuganda alina kufa, omulamu tabeereka naye, Omuganda omulungi asobola okubeereka naye, yoyo afudde. Naye Obote misquotinga. Obote yali yeebuuza bwebuuza, ekyo si kye yali ategeeza kye mutegeera. Obote yali abuuza nti Omuganda omulungi yoyo afudde lwa nsonga osobola okubeerawo ng'enjala ekuluma oli n'akumma ssente ezigula emmere, kyokka enjala bwekutta ate n'agulira abazze okuziika emmere. Eggudu Muganda is a dead one. Obeerawo ng'ensi ekutulugunya n'amabanja gakutwala n'oluusi ne gakutuusa n'okwetuga ne wetta, ate ono n'ajja akola emirimu mingi ng'akozesezza ssente nnyingi nnyo mu kuziika n'okusinga ezaali kuyambye. Eggudu Muganda is a dead one. Ekyo kyali kibuuzo bubuuzo, wabula yali tategeeza nti Omuganda omulungi oba Omuganda afugika, yoyo Omuganda afudde. Eggudu Muganda is a dead one. Muzeeyi yeebuuza nti nga baakola bingi nnyo mu kufa kw'omwana wange okusinga bye baamukolera nga tusaba obulamu. Waliwo akaseera nga tukolera ku mbeera y'aganaafa okusobola okusanyusa agenda n'okusobola okusanyusa abasigadde nti omwana wange bamujjanjabye, n'oyo agenda okukimanya nti saafiira waka. Ebiseera ebisinga abantu bajjanjaba mu ngeri y'aganaafa nti nagwe bagatemera ki? Essubi. Naye ne wabulawo yadde ne kanaaganaafa, ne wabulawo yadde okulaga nti abamuzeeyi bano tebanyiiga ku bye bakoledde NRM. Cedric ono tanyiiga ku byankoledde nga nze muhooza ndaze amawulire oba ndaze ensi. Waakiri katumujjanjabadde nga tukimanyi nti agenda kufa. Tebakikola, tebaabeerawo yadde n'akatono mu bulwadde bw'omwana gwate. Omuzeeyi waatuukira okujja mu mawulire asaba obuyambi, naye ng'ate baasaba obuyambi banne, era banne ba mwana we abategeeza bamumanyi, ne gw'abategeezaako bamumanyi, naye era sitiiro baamumma obuyambi. Kitegeeza we yajjira mu mawulire nti yali agezezzaako munda n'alemesebwa, yali agezezzaako okubataayiza n'alemesebwa, n'asalawo okugenda mu mawulire nti akakabonero kokkaako okujja mu mawulire ne baali muwadde kaali tulaze nti bano abantu tebalina kwagala kuki kutuufu. Nabwe kityo nti ebiruma Captain Francis Babu bulumi bwa mwana bwe bwazuukusizza obulumi okumanya nti bannayuganda kino bulijjo kye bayitamu. Captain Francis Babu ekisinga obukulu tekyali kya mwana wo kufuna kawumbi kano, naye eyo twatuukayo tutya.
okubanga omwana we yali tasobola kujjanjabirwa mu nsi omuli gavumenti efugidde emyaka 40. Eggwanga erimaze emyaka 63 nga lirina obwetwaze naye nga terisobola kujjanjabira balwadde baalyo. Nairobi mu Kenya wano we muddusiza abantu twabasooka n'okufuna obwetwaze omwaka gumu emabega. Naye muleke kulowooza nti Nairobi wano we muddusiza abalwadde bammwe ebintu baabitonderawo baateekawo biteeke. Ate nga bannansi okuli abagagga, okuli abakungu, okuli abawejjere bagatta amaloboozi baabwe ku bannansi singa wabeerawo ekitatambudde bulungi mu ggwanga. Era ensonga lwaki maandamano ya wano nzibu oba jenzi ya wano oba tukuyita okwekalakasa kutera okubeera okuzibu kubanga kuvujjirirwa abagagga ba wano nti ekikosa omwavu essaawa yonna kibeera kigenda kukosa n'omugagga. Ebbanga lye tukolokotedde gavumenti eno nga twogera ku by'obujjanjabi ebibi basajja mmwe mubadde nga mutuuleeyo mukuba gudiigudde lwa nsonga mmwe mukimanyi nti muyina immune olw'okuba mukolagana n'abagaba ssefute. Mu Uganda mwosanga okufa okwekyeyonoonere. Ensonga lwaki abazungu bwe bafa oli agamba bugambi RIP ng'ewaffe Buganda tekisoboka nabaddeko naye tekisoboka kino kubanga ebiseera ebisinga okufa kwe Uganda kwangu gw'obadde naye ggulo bamukubikira. Okufa kwe Uganda kwangu gw'otutte mu ddwaliro ng'olowooza nti kitono nnyo ate n'emyaka gy'aliko mito bamukubikira nga tonnatuuka waka gwamututte. Ffe twagendako okutwala omulwadde mu ddwaliro tuba tukomyewo okunona twali tetumusuubira na kukwatirwayo imagine ne tubeera tukomyewo okunona ebyo ebirina okumubeerako ku kitanda ne bamutubikira nti afudde. Kitegeeza nti Uganda oba ensi Uganda okufa kwangu nnyo lwa nsonga nti nammwe abakungu tebabajjanjabira mu malwaliro ga gavumenti. So kyali badde nti minisita w'ebyobulamu yalijjanjabiddwa nga mulago kubanga ateekayo eddagala oba mu ddwaliro lya gavumenti yonna kubanga ateekayo eddagala. Baminisita bonna mu kabinenti ne pulezidenti himself baali badde bajjanjabirwanga mulago kubanga baateekayo eddagala naye mufumbu kyoyo agabula byataliddeeko tagabye butwa. Kikutiisa ki gwe omukyala mu maka okuwa omwami emmere gy'otayagala kulyako ate ebiseera ebisinga nga n'abaana bo toyagala bagiryeko nange omwami mbeere mu ssiru eryandye ewatali kwekeka kwonna nti omukyala ow'ewaka alabika mpadde butwa. Ekyo kye mutuwaye muba mukakasa obulungi bwakyo nammwe mutandike ng'okikozesa. Apollo Milton Obote mu mwaka gw'ensanvu oba gwali gwa 69 baamukubako essasa eryamubongola amannyo lyamuyita ku mumwa wano naye baamuddusa bamutwala mulago lwa nsonga nti yali yateekayo eddagala. Omwana we yali teyeetaaga genda Bulaaya oba mu Nairobi kujjanjabwa. Omwana we endwadde gye yalina yali esobola okujjanjabirwawo singa mwagatta eddoboozi lyammwe ku ly'abawejjere ng'abagagga b'e Nairobi oba ng'abakungu ab'e Kenya. Naye mmwe obuzibu bwe mulina buli bumu. Nze nsobola okwetuukira biri tebitukwatako ffe tukolagana nabo bwe banaalwala nga tubatwala e Bulaaya n'ennyonyi yennyini esobola okutta omwana wo. Ennyonyi esobola okutta omulwadde. Naye mmwe abakungu bammwe nammwe kennyini n'abaana bammwe ne mubasomboola nga mubaleeta wano ewange Nairobi ojja nti wano Nairobi baabitonderawo baateekawo biteeke. Tewali ttaka ggimu wano nga liri wano wokka eritali Uganda we basobola okuzimba eddwaliro ne bateekamu n'ebyuma ebijjanjaba abantu. Te Uganda teririyo. Buli ekigenda wano kisobola okugenda e Uganda naye obuzibu obuliwo tufugibwa abantu abateegomba oba tufugibwa abantu abamanyi ekyokukola nga tulina kunoonya nsonga lwaki tebakikola batyo kubanga leero newankubadde obuteegomba newankubadde obutakwata naye at least wabeerawo kakafansonyi buno si buteegomba kino kikolebwa kaki kagenderere obutatuzimbira malwaliro
nga naga agazimbiddwa gabanga emizikiti omutali mikeeka oba omutali mimbali omutali Qur'an. Kanisa ekigifuula ekkanisa si bwagagavu bwa kizimbe. Kanisa ya bujinga eyo okutali kizimbe yaliko esinga. Okutali kizimbe yaliko esinga kubanga mwabeerangamu ebibeera mu kkanisa by then. Nammwe abagamba ntuzimbye amalwaliro. Amalwaliro ekigafuula amalwaliro bikozesebwa. Amalwaliro ekigafuula amalwaliro ddagala. Naye mu oluusi muzimba ebizimbe emuba mutuyambye temuteekayo ddagala ne be muweerezza abasawo okubikoleramu mubasasula bubi ate mubasasula kikeerezi. Uganda ne kifuuka nti okufa kwa kyeyonoonere. Mukadde waffe Captain Francis Babu, system enkyamu ebanga embizzi. Embizzi etuuka ekiseera ng'eridde ebyana by'embuzi byonna ng'egenda kudda ku baana baayo. Era nga kyabuvunaanyizibwa mbizzi zinnaayo okugikolako mangu ng'ate tennadda ku byana byabwe. Omusajja ono mmwe mwamugayaalira. Omusajja ono mwamuwolereza nnyo. Omusajja ono mwamutunuulira nnyo. Kakati emiranga egibadde mu mpya zaffe gitandise okusenguka. Gifunye leva ate gijjeko mu mpya zammwe lwa nsonga nti ekirwadde buli lwe kigayaalirirwa kikula. Ate kituuka ekiseera ne kiraba nga be kirya tebakyali sayizi yaakyo. Nga appetite erinnye nga kyagala kuliira mu VIP. Kyova olaba ennaku zino ekirwadde kye kikyataliza mu wejjere kiringa ng'olumbe. Olumbe olwassa omugagga lusobola ate n'okutta omwavu. Kakati ne bana abasajja mu kusaanyawo obulamu bw'abantu ba bulijjo muleme kulowooza tali tebasobola kusaanyawo obulamu bwammwe abeeyita abagagga era ababasemberera. Captain Francis Babu, what if statement eyo yakolebwa 2006 ane Cedric akyali olowooza Cedric teyalisanze ebyobujjanjabi ebirungi? Mulimu abatera okukozesa enjogera egamba ate balagawa bali bagumu nnyo tebalwanyisika obabuukako obupumbu. At least try. Singa omubbi ajjanga bira bwe nabagamba mu nju nakugamba okufa essasi n'okufa ekiso ogenda kufaako kye kiba kisigalidde kwerwana kugezaako. At least omwana we yalifudde nga wagezaako. Ninaawe okiwulira gukusinga nti tewagezaako. System yabalimba nti mmwe muli safe bali abawejjere be batali safe. Nena mmwe temuli safe kubanga muli mu nsi etali safe. Mukadde wange olina obulumi naye osaasirira nadduli. Osaasirira nadduli yalaba ku mwana we ku miggo n'ebiwundu bye ate bamutwala mu kkooti. Bukenya omwana we bamugamba yafa accident. Katumba omwana we bamukuba masasi. Mulinda bubonero kyokwanula. Nammwe abakyaliyo kakati ono Babu sigenda ye mufaako naye mmwe mumulabireko abakyaliyo nti mulinda bubonero kyokwanula kubanga n'enfa y'omwana we bagiyita masasi ga bujingo nga tankanye kwate bye bimbe yabijjawo oyo omwana. Era ojja kuyisanga babamukologera nti kakati olumbe lutandise okulya abaalwo. Abaleeta emirembe batandise okulega ku buwoomi bw'emirembe gye baleeta Haji Nadduli yali aloga olutalo. Yali musajja mulozi wa lutalo oyo. Ye mu lubaale gwe baayina nga mu nsiko ng'awandula wano eddusu mu ngalo ze n'alikuba gye likutte gye bagenda omanya nti eri waliyo abatemu. Abamagye ga gavumenti baamusasula ki? Kwongera ku bungi bw'omuwendo gw'abantu ab'entumbwe ze be yakafiirwa mu lutabaalo. Oba be yafiirwa mu lutabaalo none yafudde. Kwali kwongerako bwongezi muwendo.
Fande Katumba mu lugambo lwe bamukolera ki? Kutta mwana we naye kabula kataafe. Oyo Katumba waliwo oluko lwa Uganda owamba gavumenti n'alutaaja. Bamusasula ki? Profesa bali baseka yatuuka n'okunanaagirako nga Museveni. Niye nanaagizanga. Bamusasula ki? Kutta mwana we n'oluvannyuma omulambo ne bagusuula ku accident ensi ne bagiga nti agudde ku ki? Ku accident. So, luno olutabaalo lwa buli munnayuganda. Lwakuba olutabaalo luno mwalulekera abantu basse kinnoomu. Mwalulekera be mulowooza nti bawejjere. Mwe ne mwesuulirayo ogwa Nattolodiyo mu Luganda gwe bayita ogwa Naggamba. Naye mujja kugenda mu bitegeera mpola mpola just obuzibu obuliwo nti His Excellency Bobi Wine muwulire naye temumuwuliriza. Muwulire naye temumuwuliriza. Olala bwakolanga statement nti tewali muntu ali safe ku lyata eribbira, togiwulira wabula kiwulirize. Kituwa okutya n'ogaha Cedric baba tebamuyamba ani aliyambibwa. Ninga ate ekikulu si kyakuyamba Cedric Ssekinnoomu. Ba Cedric bangi. Taata Captain ba Cedric bangi. Omanyi lw'ofiiriddwa ggwe lw'omanya nti ensi efiirwa era buli gw'osanga oba olowooza alina okukugamba nti nga kitalo. Nze bwe nafiirwa maama lwe namanya nti ensi efiirwa. Kakati oba osanga ebbanga lino lyonna abantu be babyogera, olaba abakaaba, olaba nga bya bulijjo. Naye nawe ndowooza omala kuziikako kutunulako mu ntaana ya muntu bulijjo kino abantu kye bayitamu. Ssebo Captain Francis Babu bulijjo ekyo kye tuyitamu. Bazadde bangi batwaliddwa abaana baabwe be babadde batuuse okuteesaganya nabo, abadde batuuse okubeera bakadde baabwe. Nawe Captain Francis Babu Cedric abadde akuze ng'atuuse okubeera musajja munno. Actually singa atuuse dayise nako okubeera musajja munno, abadde musajja mukulu Cedric. So nga mukulu munno bwe mwewuunaganya bwe mukola ki? N'agenda n'akulekera ekiwuubaalo, wamuteeka mu kingi okufuuka kyeyali n'okuba ng'asobola naye okwesaggulira n'atuuka ku bantu abo. Naye ebiseera ebisinga kati n'okuweerera omwana mu gavumenti ya Museveni n'okuteekerateekera omwana mu gavumenti ya Museveni kubeera kuyigga nkima oba togenda kugiryako ki? Nva nabwekityo bakadde baffe mwenna, Bannayuganda bwenna, abasuubuzi, abagagga n'ab'omu gavumenti mwenna mukimanye nti buno obuvunaanyizibwa bw'okutereeza eggwanga lyaffe bwaffe ffenna. Omuganda agamba nti kiri atabaala n'eyasigadde eka kimutaayiza. Kakati nammwe abalowooza nti mwogeza kawoowo gye bali mulituuka okukandula ku ddoboozi nga emumagamaga temukyalaba baana bammwe mu bifo bye baatuulangamu. Oluusi mukigenda okukizuula nga kiri kikeerezi nga it's too late, nga kiri beyond the repair. Si buli munnayuganda akaabya nti akaabya kajanja. Era ntera nnyo okuwulira ebintu bye mwogereramu. Baatuwa otulo, bakola biki, Museveni yakola biki, otulo tutaliiko mpeke. Muganda agamba gwe lutaliiridde nnyina yagamba nti linda buki. Osofuna otulo ng'omwana wo mulwadde. Osobola ofunira otulo emulago ng'abasawo obalaba ninga baganya okukwatira ku mwana osooka oba okyeyo. Enkya ne muwulira nti baayokyezza eddagala. Obuuza lino libookya livaawa nga ffe tetujjanjabwa.
kiri atabaala naye asigadde eka kisobola okumutaayiza. Tukwaniriza mu gurupu ya Angry Management bwe tutyo ffenna bwe tukuze, bwe tuffe bwe tubadde, ffe bazadde baffe baafa nga tebafudde bulwadde, nga bafudde bwavu. Abasawo ba gavumenti baagaana okubakolako ate ng'endwadde ze balina ezo zaali nsimuze. Maama wange yalina mutima gwalimu amazzi, kozi n'owo yafa mutima mutabani wo. Ninga kyangu nnyo, nga si kyangu as such nti buli omu asobola okukikola, naye ku yakisomanga kyangu kuba yali tannagenya nnyo. Naye munnange amalwaliro ga gavumenti ne gatugamba tugende mu private ate nga tetwalina ssente, so nga ate nazzikuno private zaaweerezanga mu gavumenti, kakati ate gavumenti yeweereza mu private. Bakadde baffe ne bafa olwa bad governance nga tebafudde endwadde, nga bafudde bwavu kubanga amalwaliro ga gavumenti gabagoba bagende gye basasulira, kyokka nga gye basasulira be basindika okusasula tebalina busobozi busasulayo. Ebyo bye tukuliddemu ffe era ebyo tubibaddemu okumala akabanga, era buli tulaba akaaba tetumwanikula kukaaba kwe, naye twanikula nti nga walwawo ng'ojjukidde okwebikka nga bukedde. Naye tusaba Omukama Katonda abagumye n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe, ate era ensonga mutandike kuzirabanga bannayuganda bonna. Amannya yenze yeekolera itonga mpozi n'akasembayo abantu b'e Busiro North. MP wammwe Tubbise Maganda Ronald abatumidde nnyo nti mumulabiranga ddala mu kaseera kali ak'oluvannyuma ng'amaze okufuna kkaadi ya National Unity Platform agenda abakiikirire mu paalamenti. Muve ku bantu abatabalumirirwa abatadda mu constituency oluvannyuma lw'emyaka 5 nga kakati essaawa eno lwe batandise okukomawo mu bufunze. Mubadde nga temuyina bizibu ebbanga lino lyonna, nga mu kaseera kano lwe muyina ebizibu era nga lwe mwetaagisa okuddibwamu basobole okumanya ebizibu byammwe olw'okuba nga balina kye babeetaagamu. Abantu ab'ekikula ng'ekyo abalinda ebiseera bya kampeyini okusobola okuddawo okukomawo mu balonzi n'okumanya ebizibu by'abalonzi, abo tebabeera baweereza, babeera baali beenoonyeza byabwe, era tutera n'okubuusabuusa oba babeera baali bantu ba mu kitundu. Ebiseera ebisinga abantu ekikula ng'ekyo baali banoonya mirimu, tebajja kuweereza muntu ssekinnoomu. Naye Ssemaganda Ronald abagamba nti yagenda okubeera omukozi wammwe, mmwe mugenda okubeera babboosi b'abantu b'e Busiro North, era mumulabiranga ddala mu kaseera kali ng'amaze okufuna kkaadi ya National Unity Platform. Ate ekisinga okubeera ekirungi Honorable Ssemaganda Ronald agenda kuweerereza mu gavumenti empya ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ey'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni emaze okugenda, ekitegeeza nti obuweereza buba bugenda batuukangako mu kaseera mpawe kaago, omuli amazzi, omuli ebyobujjanjabi, omuli ebyenjigiriza, omuli enguudo, omuli biki, omuli okwekulaakulanya kw'abakyala. Buli muntu ow'e Busiro North ogenda kuganyulwa mu buweereza obwa Ssemaganda Ronald, kubanga azze kuweereza gwe, ye tazze kweweereza. Azze kuweereza kitundu kye, ye tazze kweweereza. Ate okuva lwe kiri nti mwana wa mu kitundu tugoba abagwira mu kitundu, tuleeta abantu b'omu kitundu abamanyi n'ebizibu eby'ekitundu. Honorable Ssemaganda Ronald mumulabiranga ddala, muve ku bantu abatabaddamu. Essimu zaabwe zibaako mu kiseera nga babeetaaze, mu kiseera nga mumaze okubalonda mwe mulina okubeetaagira ne beefuula bize nnyo. Kye kiseera abantu b'e Busiro North mulonde omubaka ow'ensonga gwe bayita Ssemaganda Ronald. Mu ngeri emu ne Meya Tubbi Nansana Municipal Kasozi Hamza antumye mbagamba abantu b'e Nansana nti ebizibu byammwe yayina eddagala lyabyo. Mwe temukooye Nansana awunya, temukooye Nansana omutali security, temukooye Nansana eyafuuka ekivumo. Ayagala okulaba ku Nansana entemagana,
ayagala okulaba ku nansana emyamyansa. Honorable Kasozi Hamza ye ansa muve ku bali.